ono gwe bayita Ashburg Katto mujjukira oba akomyewo mu mawulire kuyitamu mawulire ajjukanye oba asobola okuba ate ng'abanja ezaasigalira. Omukulu ono yayise ku mitimbagano egy'enjawulo n'avaayo ng'agamba NRM agivuddemu olw'ensonga nti bye bamusuubiza byaganye okuba nga bituukirira. Kati agamba budde bonna agenda kudda mu NUP. Ashburg Katto atandise bw'atudduke gobo okola kigobo ogirabiriza nanteekako omwami bamuyita Dr. Hilary Kisanja naye akalulu kaggwa bwe kati bwe pala kyambeerera kizibu okwasaganya ne Hilary, kyambeerera kizibu okuddamu okulaba pulezidenti mpandiisa amabaluwa ku nsonga ez'enjawulo bwe mujjukiza kweri bwenzemu okuwandiika endala ne mujjukiza ku kiri ekirala nendoza tagafuna mu butuufu nga simanyi wa gyengenda kumujja walala watuufu. Yansuubiza nti the ghetto initiative is going to be implemented as soon as possible. 3 years down the road tewali kyakoleddwa. Ate sinayo nasuubi nti even 4 years from now waliwo ekigenda okukolebwa. Aya basi agamba nti alina projekiti ye gye yali aguziza bannaffe aba NRM basobole okuba ate nga oba bagituukiriza okuteeka amataala mu ghetto ez'enjawulo mu ggwanga lyonna naye tebyatuukirira. Kati ategeeza nti NRM agivuddemu era addamu NUP. Nabasinza bakompiyalinga ne geno gye mbadde actually tuddamu ku musiba ku NRM navuddeyo NRM nagivuddemu President Museveni siddamu mulonda njeganye misana ne bwana leeta omwana we sijja kumulonda lwansonga basuubiza ne batatuukiriza bansuubiza byoya byanswa namaze okuwandiika ebbaluwa eyeetondera fada mulinzi ave Canada nti twaleyo bukolokolo gyova toyombye nze lisayombako nabali bwakya buki bagenda okulanga omuyaye ŋŋenzi kati nkomawo ate nzikirizibwa kiryoke mu politics naffe gyaffe gimenyese ate biri byaggwa navumira Museveni emyaka 12 lunaku lumu lwe namulaba nansonyiwa nanyaniriza kati ate mwe besivumye nakuvuma nze wala ndabiko nga nvuma aba NUP bandabiko nga nzivola fada sikyegana byali byaddala nali nagenda byaddala kitegedde. Ashburg agamba nti budde bonna Bobi Wine waviire Canada kajja musange nze sebo ndi living example gumanyi kitegeeza nga wagenda ke wa Museveni nobira abantu nobyocha nodda kati gwe bakozesanga example okumanyisa abalala nti ba edi mtote mutawananga basajja balimba nze sebo ndi asset ndi item era fada yangambi nze bulijjo lubongoya peaceful nga bababi yanga era babi yanga bwengenda okuyita wano kwase baluwa ya Kyagulanyi yetonda Kyagulanyi bwansonyiwa netondera abantu people power bwe bansonyiwa bino nze nabitandi kwesima okuwa president ensi yonna ekimanyi ne Bobi yakyogera juzi kati nzira kumaliriza byenakola byenayonona kwanza ngenda kwongera akalulu kange kalamba ndi musajja mulonzi ekyokulala teryakola nga kye nali nkola akinsinga ne gajeti zange zinalekayo ziba kyakozesa ate kati waliwo empya bino aya basi ye mukulu we gwe bayita Ashburg Katto nawulira emboozi ya Bobi Wine nga yogera ku Ashburg Katto engeri gyamulyamu olukwe bali busabala ku beach ng'emboozi enyumya Ashburg Katto nga alina byamugamba omusota ne guva waggulu ne gugwa wansi Bobi ne yeekanga n'agamba omwana ono aliba atya era kyamala n'adduka gye yali adduse naye nga Ashburg Katto agamba yonna gyaddukidde bafulu figa bonna bakaba babuchamani emboozi eri eti kyogamba ne fada bamugambe nti watugamba tubikukwase wakolawo ki no tukiwadde kati second chance abakoye n'abazitowereddwa bajjenga bwe bali ate sinzenze kanzeka babuchamani tewabawulira basiibula balangira bagamba Kyagulanyi watugambira nti no mujje tukole bafulu figa gye bali bonna si basanyufu Isima yafasi musanyufu era twatugenda aba ne Isima bani bonna n'aba DJ Michael bali babajjo bagenda dda ba BGI bali bona kati njagala nkuddire mu NUP bankwasa department gye bayita rehabilitation egenda okurehabilitatinga bonna ba aya basi nga tuzzeeko myaka ndozange 3 emyaka egiyise nga yegasse ku NRM yagamba bigambo kyayogera bw'ati abantu bennyini abangamba nga nti no nalya amazima ga Katonda mu ggulu nga be baalya naye abantu banga ba people power bamalamu amaanyi nga tebawuliriza eby'abantu bali mu TV ayogedde mu fulufiga agambye walya mpozi nja kulya ente ze bampadde nsaleko ku Idi eyokusala ebisolo nyina okusala kente mungi gabiro ekyalo bagambe ente yavudde wa president Museveni tugirye kati munnange mbadde nkyakunyumiza injustice eyo bwe badde nkolebwako ebbanga ddene naye nga nze nanywerera ku mulamwa lwansonga people power ffe twagitandikawo kintu kyaffe nga netuholdinga ngenda okulaba nga kipropaganda kisensedde bakama bange batandise okundaba obubi banneesamba abandaba bulala ne bampita mu meeting nga bakambwe nnyo ne bambuuza batugambye walya miliyoni 7 kituufu embaga lwaki mba mumbuuza ekibuuzo nga bwekiti nze omuntu wammwe lwaki fulufiga agamba mbu Ashburg yalya miliyoni 7 ne mubayinga ekintu kya fulufiga omulalu gwe mumanyi nti kale tujja kulabira ku bikolwa byo
juzi balamu abaana ne bantukirira abaana 10 nga bafenjala ba blogger nentekayo ka post ku Facebook nti bana ba blogger tufanjala tusana nafe tufuneyo omuzira kisatu kwatizaako omukulu oyo ngali mu nteekateeka n'omukulu balamu nga bamutwala mu NRM ebigambo byayogera omukulu yayogera na bino bwe batuuka president yabawente hulira natuyigiriza bwe balunda ente kuva ennyana bagikama batya erya bitya buli kimu kati tumanyi natugamba ente ezo bwe zinaazaala kuba yatuwadde enkazi Ashburg nkwade ente 5 bwe emu bwezaala ng'okwata ekyana empaya ng'ogiwa munno ne munne bwe naazaala nga naye agiwa ekyana akiwa omulala ng'asigaza eno endala nga kwegamba twekulakulanye ng'abavubuka b'oku Facebook ku social media okwo era bannange mbakoowola bavubuka bannange bendese sayidi eri mujje twekulakulanye mujje twezimbe mujje tuweereze eggwanga mujje mufune emirimu nedda nze nava mu NRM ogenda mu people power nga saafuna buzibu ate nga NRM erina emmundu balina ebiso balina amagye nava mu NRM ogenda mu people power saafuna mu buzibu kati ate lwaki nva mu people power okudda mu NRM ate ndowooza mbugenda kufunamu obuzibu ekisooka kya byonna injustice ebadde nkolebwako injustice eyo nja gibanyonyola in details as of now sobola gimalayo nkubuulidde nti nokumwaniriza president wenamugambye nti abaana bano bazikula obagala kulaba mu biseera bya covid yagambye babakebedde balamu nemugamba zeika bagende babakebere so ne babakebera nga balamu ekyokulala programu yange eyo gye bata the ghetto initiative tomanyi kyekitegeeza okubanga aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Ashburg Katto agamba nti NRM agikoye kadde mu NUP alaba oba binaatambula